akawuwo kale n'olunaku olw'enkya abagenda okujja kuliko Kato Martin owa Man U ne Saza Elia Buddu, Sewante Ronald owa Chelsea ne club ya Vipers, Akanjako Jude owa Villa ne club ya Man United, then Chene Ian owa Man U ne Vipers mu abagenda okubeera nga temujja olunaku olw'enkya mu Nantamegwa Webyemizannyo. Ku lunaku olwokusatu ye Sunday Timothy owa Man U ne club ya KCCA, Sempija Alan owa Villa ne club ya Arsenal, Serwanga Simon owa club ya Arsenal ne Saza Elia Kochi bali timpudde nno lino. Then ne Segali Sydney owa Man U ne Saza Elia Buddu, ate nga ku lunaku olwokuna ye Waswa Peter owa Arsenal ne club ya Vipers, then Mulindwa Akram owa Man U ne club ya Vipers, Mbazira Dennis owa Man U ne Vipers, then bayita Kajubi Paul owa Arsenal ne club ya Vipers mu abagenda okubeera nga temujja ku lunaku olwokuna. So zigenda okubeera ssaawa 3 nga mwamazidde okubeera nga temutuuka ku reception eya Radio Buddu muteekebwe ate ensonga za Nantamegwa zisobole okubeera nga zitambula bulungi. Agamba ki omwami Kimbugwe Robert Kelly ogambye nti Wagira Benson ahimbisibwe omushiija okwo wali ono talina ttabu, alina omubiri gulinga gwatamukedde. Ye sponsor wo ne mwami Kimbugwe Kelly se balina ne ba sponsor abagambye amwadde ebyokunywa birina sibirabo otuukayo mukongonerewo gambye ebyokunywa byo bwebiri. Kale tugenda mu bibuuzo okuvaako wabweru w'eggwanga era nga Sirwadda Leonaati kakati mulima tove yakkanyaza kankukanyake nagenza okulaba nga mbeera lekedde muyinza okudda mu lukiiko olw'ekika. Olina 5 ebitaano by'olina bw'obitta byonna ng'ogenda ku rawundi eddako. Ekibuuzo ekisooka, omuzannyi wa tena gwe bayita Rafael Nadal omumanyi? Ava mu ggwanga ki? Nedda ekikyo mwami Kimbugwe Kelly ebyokunywa yongerako mukusiija bamuwa akabonero. Benson nyoli kati gwe Leonard. Ekibuuzo ekyokubiri, klabu ki yawangula ekikopo ekya FA Cup season eya 2022 Leicester City FC. No. So yali club ya Arsenal. No. Mushijo. Alimsiwe Benson. Club ya Liverpool. Mushijo. Kandi iwe nabyo mushuma. Mushijo. Wakitegeeza kinange simanyi. Bamuwe. Yali club ya Liverpool. Okitegedde? Yes. Owagira timu ki? Bagira Manchester United. Obakasa. Njagala ombulira etimu mujozi namba 3 kunya ku club ya Man U. Bamita Don Fan. Okamanyi singa tatubuuza bya Man U byokka. Bakuwe. Ekibuuzo ekyokuna. Njagala ombulire club eyawangula ekikopo ekya Italian Serie A season ya 2021-22. Italian Serie A. Yali ya AC Milan. Ije gwangi ya Italy. Shobo ine mukati. Kalida jangu. Kalida tumugumukisa. Kalida ngwadukisa. Nza se okalina mbutala alinda Milan. Kalida tayo turude. Obusajja bamubone bwe bisatu. Mwele zoni. Boni nanyini kibuuzo. Kalida ya twandise ku Barca. Nenga lwaki omenya Kalinda lwaki tokuleka ngagamba kifu ekibuuzo ekisembale have bands omumanyi njagala ompe kilabu mwazanyi bands zanyira Newcastle wanji Newcastle FC
Kalinda jango pe ansai. Zanyira mulada zanyira. Omuzinda lubuse. Yatazanya mu Leicester City. Ate kati wazanyi. Kalinda mutala bwazikidde. Obutala bwazikidde nona di mwech obone bubisatu. Azanyira klabu ya Newcastle. Kale no. Obwabaddemu amanda. Tu live ne ku Facebook. Osobola okugenda ku Facebook page. Radio Wudu, Radio Wudu at 98.8 FM and 95.5 FM. Nosolo kwiranga atoka babulungi omukulu Jesse Mukwaya wali ensonga gezako kwiranga ate azitambuliza ddala malidadi sana. Wai Nantamegwa bana gwe. Ngasaze kuwe ya nange mulaba. Kawe kajja kwa kasaliseeko. Omukulu amanya Mabali Lawrence. Lawrence Mbawali. Ekisooka kino mbulira omusambi Fabio Cavario agenda kusambira klabu ki mu kampeni ya 2023-2024. Agenda kusambira timu ya Benfica. Portugal. Yes sir. Sham. Benson. Ayimsibe Benson agenda kusambira RPC kuzikira timu. Kamu. Oyo Liverpool yamulonizeeyo. Liverpool yamunoniza mu ggwanga erya Germany mu Leipzig. Yes sir. Kino gyambadde kajozi ka maaniyo. Bannanga ate bwayase. Bayambadde akaliko. Kale. Kale mbulira omuzannyi eyetimba omujozi namba 3 mu kilabu ya Manchester United. Busatu. Ekyokusatu. Kilabu ki eyawangula championship mu kampeni yakwe 2021-2022. Kilabu ya Norwich City. Norwich City. Sajja wali w'amaanyi naye kwejo kyabulemerera wali alonda inga sibyadda nnyo 2022 temujjukira Fulham Mitrovic nga yekaliisa ujjukidde Leti Kalinda. So ekyokuna Dominic Belout azanya muzannyo gwa mupiira mbulira azanyira kilabu ki? Ijamsi Jawi. Ayimsibe Benson. Yes, ayimsibe. Manchester United. Yes, Manchester United. Dominic Belout. Chicham. Ayimsibe. Shizo. Ate mani yazeyo. Yazeyo dit. Dominic Belout tumuyimba nnyo buli kiseera tumuyimba nnyo. Naye asambira klabu ya Sassuolo mu ggwanga lya Italy. So buli anajja mu Nantamegwa mwino ku ligi zonna mwino zeetooloola. So Dominic Belout linnya liriko mu linnya okubanga ne ku ggwanga lya Italy asamba ku national team. Ekisembayo. Novak Djokovic muzannyi wa tena. Yes sir. Ava mu ggwanga ki? Serbia sir. Satu. Yes. Malaje. Kalinda tewebuzaabuza. Kalinda kwadda Kalinda kiki? Yagala kutuka miguwa. Obutagala kuddamu obukumi. Waliwo omuwagizi wano, omuwagizi asooka bamuyita Namugerwa Pauline. Angambye akuwagira nnyo Kalinda Mutaala. Komuzeemu amaanyi. Kale okyali ku radio budde omuntu wa bulijjo mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kwera nga ate mugyeekuumiddeko mwebale kwera nga ate muwuliriza. Olonzi alonze pasa. Oba okyuseemu. Kale nno wali ku Stream Live Avenue kwe bali batumbuddeyo omuntu wa bulijjo radio buddu so mwenna abaliwo bannange mwebali kubanga ate ensonga zonna muzitambuliza ddala malidadi sana namwenna abaliza mu kaseera kano mwebali nnyo mwebalire ddala mwebale kwera nga ate ensonga muzitambuliza bulungi. Kalinda mu Butaala. Ekifuba kiyita mu Butaala. Bwali waka nnyo Sawa 24 tebuzikira. Butaala ki? Bona ayita yero ja kuwula. Kati gwo wabadde gye wabusiibudde Obutaala obwo. Si wala nnyo mwatu ate ku lwekyotera awo tuka ekyanjale n'ekyamuyimbwa.
Obo tuse mu butaala. Yes. Butuuka ekyanja nekyamuyimba. Kyamuyimba yadda ku kaddeni kifo ky'emmanga ye mu butaala. Yes. Kalinda mu butaala. Nga kakwata. Waliwo ebbaala. Tewali kitaliwo byonna bibeerawo era. Yes. Nja kusindikawo madimbuko. Kalinda mu butaala. Gwampasewo. Ekibuuzo ekisooka. Siro mobile omumanyi? Musambi wa mupiira. Azanyira kilabu ki? Nasambira Lazio. Wanji Kalinda? Lazio. Lazio. Kalinda mu butaala bakuwe. Bagambe batumbize ekizinda. Nabagambe nawo ndiyo. Bagambe Saudi yayongeresewo. Nabagambe nawo ndiyo. Kalinda mu butaala. Wendisebo sinagenda. Kozi wagira timu ki? Ndi wa Manchester United. Manchester United. Yes. Timu ebaganya ogigula. Timu bajja kugigula naye. Itujja kuterera mpola mpola. Ekibuuzo ekyokubiri. Yes. Ani yatimba omujozi namba nnya ku timu ya Man U season ewedde? Phil Jones. Kalinda mu butaala bakuwe. Balina. Obalina. Kalinda mu butaala. Bwase. Sitidde. Balira kati babukumye ne generator. Wonna batungu atola ne muzeyi kwali. Okakasa. Tata bamuyita mwami Bugembaawo. Defense we kyamu. Ate nga nange nze defense we kushero buddo. Lego kiriera. Kati ababbi beegirise nga ali mu kuwulira. Kalinda mu butaala. Nze gwe sebo. Ekibuuzo ekyokusatu. Sebo. Ashira nga asambira club ki? Yabadde mu Aston Villa. Ali mu Aston Villa. Kalinda mu butaala. Ogudde n'enkona n'enga akataala kamukazi kidde. Jangu taata. Siwata Leonardi ali mu Everton. Ali mu Everton. Yamuguze. Naye yasambye. Bagendeeze batumbize. Kubanga. Bagendeeze batumbize. Singa ombuza nti yagenze mu ttiimu kinaalibadde. Azanyira kilabu ki? Kalinda. Onana azanyira kilabu ki? Ali mu Mani. Ate yange ali mu kilabu ki? Nasembye okumanya nga ali mu Aston Villa. Kalinda mu butaala. Naye kale kanziremu ekyo kyompa kati. Kino kijja. Akatala kakabukazikira. Sawa 2 mu nnyabomera bwaka. Community Shield omumanyi bulungi. Mbadde nze mugoberere. Ozo omugoberere. Kati njagala ombuulire. Biki ebyava mu Community Shield wa 2022? Kalinda. Manchester kubaliva. Manchester kubaliva. Manchester kubaliva kugo bili kwemu. Kalinda mu butaala. Kalinda mu butaala. Ndawula ndi asosi. Ono yasoso wa manivu. Tubatunulira nnyo bubigengezi. Liverpool yakuba Man City. Ozali bili kwemu. Dayo tuli. Mushijo. Nugamba ki? Oyaha. Kaji mushijo ku dayo tuli. Liverpool yakuba Man City goza 3-1. Results is a Community Shield wa 2022. Kalinda mu butaala. Taata kwaliwa security. Awuliriza. Kati akutte emboobo yagamba ono omwana bikasaaga. Agezeeka ku mwana. Ekisembayo. Grand Slam ogimanyi bulungi. Njiwulira. Grand Prix ogimanyi bulungi. Sigimanyi bulungi naye nga njiwulira. Ng'ogiwulira. Kati byenjawulo y'ebintu ebyo byombi. Njawulo yesigidde. Sagimanye. Webale Kalinda mu butaala. Mushijo. Jangu otase Kalinda ebintu bino. Grand Prix bamumotoka bo. Bamumotoka. Damu mpulire. Damu mpulire. Saagala kumbuzaabuza Mushijo. Grand Prix. Obubeera mumotoka. Grand Prix. Grand Slam. Beera tena. Tekibuzeemu. Kankuwe mushiija. Nze gendere nosooka ogamba omusajja. Wakuwa akabonero mushiija. In fact, Grand Prix
Grand Prix bumotoka butono oba Formula 1 webadde ngenda okukumira awo naye tukyalina akaseko ku matama ngoshanzira abashiriza babi okitegedde nakwasejo kukigamba kubuza buli nyangoro lwede enojo kubuza ningaka kale mbere simbasa ya wantu mbanze posyo mu bulonkuru kanzire mulimire bategeera yese tajja akolayo ayinza okwekandaga seba amanya gadiremu abantu ahimsiwe Benson Organizers omukulu Kimbugwe Keri alayika ye yakozeeko dda kubanga Kimbugwe Keri anyiga bunyizi fena yajimeze yajidugaziza dda ezogira bwenti emeza nga zaddugadde dda so yo Kimbugwe Keri Kimbugwe wegeziwaza bwatyo kale nina yajjajjako wano tumubuuze ku bibuuzo ddamu kino omukulu Wilfred Zaha asambira klabu ki yageze mu kadi ya Saudi Arabia Etihad nedda taata buliwa okay jangu Ron Sewada Leonard azanira Besiktas etatu nedda jangu Lawrence yagenze PSG nedda Wilfred Zaha yagenze mu Galatasaray egwanga eryetaki oli abadde cross naye kituse ne kigaana obagira kilabu kisewo bagira Chelsea 7 okay kale nani kuba nebutu kuba bebali bakuba omutendesi abo mwali mbuli mukukulu tumanyi kuba Masaka Seka kuba ate okumikiriza nga bali baweddemu tekunzibwanga mumanyi kale ddamu kino mbulira referee alamudde omupiira gwa Arsenal ne Manchester City eggulo mu Community Shield busatu Musambiki eyetimba omujosi n'aba 15 ku Chelsea busatu Roger Federer muzanyi wa tena bamugiddemu ku lawundi ki mu mpaka eza French Open eza 2023 Roger Federer yawumula kuzanya tena asa ki gyolina wewe busatu Roger Federer yawumula singa badde solo nali mwadde na mukaaga damu kino kyekisembayo mpa amanya g'omutendesi wa Inter Milan Simon Inzaghi okay Inzaghi ngokyase endala Simon oba Philippe ekyo kituufu kiri Philippe naye nze njogedde Simon muwe naye nga ate badde wekubya endobo Simon oba Simeon Inzaghi naye muwe ate badde gwenza ate gwenza kwekubya endobo so basically bibuuzo ebyo era biwedde ndoza mwali kuba sponsors zabo then Sabrina agenda akola okugwe laba bagenda okusigala nibe tunalira omwaka ogujja kubanga oluggi lusigala lugule tusabe bulamu abaana abavuddeko next year fe oluggi lusigala lugule mujja kugira mu competing kale embeera bwe tubetambula okyali ku radio Buddu radio ey'omuntu wa bulijjo mwebale kubeera nga ate muwuliriza mwebale kubeera nga ate ensonga zonna muzitambuliza ddala malidadi saana bwe naababaddeko abatulaba ku Facebook live bannange mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kubeera nga ate enteekateeka eno mugigoberera ddala bulungi ye mwami Jeso yabikola abikola nga bulijjo abikola nga buli kaseera ejese
social media manager wa Radio Buddu radio eyomuntu wa bulijjo enteekateeka eno njaga okutegeezako konti etuusibako bannaffe aba Techno Center mu kibuga eky'e Masaka era nga tugamba nti gwe eyeetaaze essimu yonna eya Techno jangu osobola okubeera nga togifuna wali ku Techno Center mu kibuga eky'e Masaka naawe ayagala ey'ekibanja mpola jangu osobola okubeera nga togifuna mu myezi 6 osobola okubeera nga togimalayo tugamba nti na Techno Center ojja kubeera nga totusanga wali ku kizimbe ekyo ekya City View Complex ojja kubeera nga totusanga waba tuneetabi eddala wali ku Jeffrophones okulira na byansi pharmacy ojja kubeera nga totusanga so jangu osobola okubeera nga ofuna essimu ey'ebirooto byo ensonga ozitambuliza eddala bulungi gwe neetaaza essimu y'ekibanja mpola ojja kuba nga tojja n'endagamuntu yo ne line empandise mu mannyago ojja kujjako kumpi ne ssente z'otandika nazo ate nno ku lunaku lwa final tujja bagabulira tubaweere eddala ojja kujja n'endagamuntu yo ne line empandise mu mannyago ojja kujjako n'emitwalo 14 gyokka so tugambye bukyali osobola okubeera nga tojja nazo weefunye essimu ya Techno ey'ekirooto kyo kubanga Techno yesinga kale nno ku noti 751 800 mukaaga noti 751 800 mukaaga ensonga zonna osobola okubeera nga ate ozitambuza bulungi kosa bannaffe abo abamutundwe agriculture solutions bano nno bakutuusaako ekigimusa ekyo ekya green crop fertilizer kigimusa kirungi kikola mu birime ebyenjawulo gamba ng'omuceere gamba nga kasooli green pepper nyaanya mwanyi naanansi mbuga n'ebirime ebirala bingi kale nno kyefunire okisobole okubeera nga ate kireeta osobola okubeera nga ate okungula bulungi ojja kubanga okungula ebimera byo wamma gwe nga birungi okuzaama tebigenda kutawanyizibwa buuka nakita obuuka obw'omu ttaka n'obuuka obw'okubimera ate nga yakyongera obugimu mu ttaka kale nno kigumya ekibala kyo ne kibala nga kigumu nnyo nyini ddala ate nga wamma ofuna value for money kubanga okungulira ddala mu bungi kyefunire okuvaako mu maduuka ag'enjawulo agatunda eby'ebyobulimi oba osobola okubeera nga tokuba ku ssimu noti 7 noti 6 52 89 10 noti 7 noti 6 52 89 10 ensonga zonna osobola okubeera nga tozitambuza bulungi oba osobola okubeera nga tokuba ku ssimu noti 783 04 00 26 nammwe nno abatunda ebyobulimi abeebagala mbungi musobola okubeera nga temukuba ku ssimu ezo ensonga zonna osobola okubeera nga te muzitambuliza ddala malidadi saana mu kaseera kano kale nno olunaku olw'enkya Sabrina amaze okugatta agenda kubeera nga atatyemula amaze okubeera nga agenda kubeera nga atatyemula njagala okutegeezakoko nti omukulu gwe bayita Kato Martin owa Manu ne Buddu FC Sewante Ronald owa Chelsea ne Vipers then Kanjako George owa Villa ne Man United ko Sachemi Ian owa Manu ne club ya Vipers bagenda okubeera nga temujja mu nteekateeka eyo Asegujja Bashiru okubali Mateta agambye nti awagira wa Manu tabaswaza kale nno katulinde tulabe then omukulu gwatabeko w'amasannyalaze agambye nti asebo tugambire Kalinda tatuswaza tumuwagira nnyo mbambi mugambye ebigambo bituuse bulungi then omukulu gwe bayita ayimbisibwe Benson afunye yamuwagira wano yekagwa Davis Vasquez agambye nti no kwali agambye nti awagira ayimbisibwe Benson omushizo okwo then omukulu gwe omusawo Alex Ekitunga nawe ogambye nti no koli ku nteekateeka eno namwe mwami Kimbugweke bannange mwebale nnyo mwebalire ddala kumwekuira nga ate ensonga muzitambuza bulungi katugende ewa Sylvia Sabrina bannange neyanzege naye nga okusooka dambuza ku mwena abeekumide ku Radio Buddu radio omuntu owa bulijjo nteekateeka ya Nantamegwa Webyemizannyo wano ku Radio Buddu 2023 tuli ku mwetoolo ogusooka tuli mu group stages olunaku olwaleero tubadde ne mwana mulenzi gwe bayita Serada Leonard wagira club ya Manchester United kosa club ya KSSA mwana mulenzi gwe bayita Mbabali Lawrence muwagizi wa club ya Man United Kalinda Jime wa Man United kosa n'omukulu gwe bayita Benson ahimbisibwe muwagizi wa club ya Chelsea kosa n'essaza erya Buddu kakati omukulu gwe bayita Kalinda Jime ewasoose mu bibuuzo ebya local sports teyakuŋŋaanyizaawo kabonero konna wetwagenze mu international sports yakuŋŋaanyizaawo obubonero 6 era ng'ewamu omugatte abadde ne point 6 era yakutte ekifo ekyokuna olunaku olwaleero
Akutte ekifo ekyokusatu ye mwana mulenzi gwe bayita Mbabali Lawrence omwogezi wa club ya Manchester United ewasoose mu bibuzo ebya local sports yakuŋŋaanyizaawo point z'abadde 9 n'alondayo ebibuuzo 3 ewamu n'afunawo omugatte gwa point 12 we twagenze mu international yakuŋŋaanyizaawo point 6 ewamu omugatte gwa point 18 amalidde mu kifo ekyokubiri olunaku olwaleero ye mwana mulenzi gwe bayita Serwadda Leonard omwogezi wa Man United ne club ya KSSA ewasoose ebibuuzo byonna yabizemu ebibuuzo 5 n'akuŋŋaanya point 15 n'alondayo ebibuuzo 2 n'aweza point 17 wamu omugatte mu bibuuzo ebya local sports we twagenze ku international sports n'akuŋŋaanyawo point ezabadde 9 kitegeeza yazzeemu ebibuuzo byabadde 3 era mu kubeera nga yakukuŋŋaanyizawo point 9 n'alondawo ekibuuzo kyabadde 1 ewamu omugatte gwa point 10 n'aweza point 27 yamalidde mu kifo ekyokubiri olunaku olwaleero akutte ekifo ekisoose ye musajja gwe bayita Benson ahimbisibwe omwagizi wa Chelsea akosa n'essaza erya Buddu wasoose mu local sports yakuŋŋaanyizaawo point zabadde 12 kitegeeza nti yasse ebibuuzo byabadde 4 n'alondayo ekibuuzo kyabadde 1 n'afuna omugatte gwa point 13 we tugenze mu international sports nata ebibuuzo era bibadde 4 n'akuŋŋaanya point 12 n'alonda ebibuuzo bibadde 4 ewamu omugatte n'agenda maaso n'okubeera nga yozeza point zibadde 16 ewamu omugatte ewamu ze point 29 azakuŋŋaanyiza era nga Benson ahimbisibwe ayisewo okugenda ku mutendero oguddako akosa ne Serwadda Leonard naye ayisewo okugenda ku mutendero oguddako. Kale embeera bwe tubitambula njagala abavuddemu bokka batumire abantu nga 2 ate nate tuliita olunaku abavuddemu ababiri Kalinda Mutaala ntandike naawe ese weewa Kalinda Mutaala kaali naye ki kyengamba bawuliza abange tebagwa mu maanyi oba obujja kuba kakati luli kankitwala ezisaba mu kibinja okitegeera kakati ate omwaka guno nenkola ki n'otaviira mu kibinja kakati mu kibinja nefuna pointi zayi 6 kaseera nti oluddako bakwerinde ndoza bajja kujja besibe 3 kuba bizijja kuba ntono naye ntumira abantu b'ekyamuyimbwa abantu b'omu kibanda wa edi babeerako nga batumbudde muzeeyi kwali nazze ne mukyala wange asonyiwe tesinamwongerako nakatulidde wano naye wali nazze naye wali awaniize naye naye balikuiza redio omuti wa bulijjo era bongera okujagala Nantamegwa 2023 wakyagenda mu maaso fuluba tuvuddemu ku mutendera guno tekiza ninakomyewa manyi nti awedde balala bakyajja ate njagaliza abantu bonna n'abayetesetese abakolaki naye nja kudda n'omwaka ogujjawo ndi tebeeraliikirira sebo onaddangu okunvugira bwerere oba nsobye wano guno muzannyo guno muzannyo jo nagambye ogwokubiruma lwe yabaako omukwano gwaffe nammwe kyagenda mu maaso nnyo naye babeere bagumu omwaka ogujjankomawo ogenda kwetereza kale ani mwalambaziira tukaaba tebanange alwanye obadde olwanye twekisona ogenda mugamba otya kwali agambye nti obadde mu babinywera agambye muswaziza akoze era bwensooka okutumirako kuba yanfudde kino kyendi era mwebaza mama wange Namanja Goreti niyogerako nnyo mama wange Namanja Goreti tumirako ba classmates bange bonna St. John's Mayanja Antone Katumba Po Sereko Vincent sports teacher waffe teacher Max Serugo teacher waffe Reverend Father Vincent Kabanda Deputy Sentongo mwenna n'ab'okukyalo kyange sigadde nze abaliro bisi temugwa musuubi njakuda next year nsuubiza nja kukikola kiganye this time round but next time better muzannyo mubamu omuwangula n'awangulwa
kale embeera bwe tubitambula olunaku olwaliro lwe lusoose bwetyo lwelwadde tugenda kubeera nga ate ffe tuwumulamuuko abantu bana babiri tubasobole okubeera nga tubata ate nga tetudde n'essawa ey'okubiri ey'enteekateeka eya Twatukenke Sports Special nga bwegenda okubeera nga ate etambula kuba ttiimu yonna ekoze Sylvia Sabrina Ndawula Albert Jesse Mukwaya then ne Matooluna Lujuko nange Tamukedde Umaru katumulemuuko ate tudde n'ekitundu ekyokubiri.